Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze Sebaka nyabo. Seranga bali mu kuleta ebirabo yayambadde blue red ne gold era najja nasanga ebirabo ebyabadde ebirungi ebingi nga bisibiddwa bulungi ebyaleetebwa. Nalaba Delta TV bananga baana b'omaka gano babeera balungi bonna bannaye balungi ate olwawo okusanga ekika nga baana balungi ate nga bafumbirwa kino ekika bambi balungi ate bafumbirwa kiba kitegeeza balina empisa bakuzibwa bulungi kati ono bebi bakitugambe ye bebi wa mami naye ne bebi bannaye naye mulungi anyumye omukyala bwe yeebikirira nga nasigala nga mulungi ng'omanya nti mulungi Mariam oli mukyala mulungi. Baleko omukwano kale ng'onyumye olinga akayindi yegwe Priya ali mukyoti bahu kirabika oli otya mulira otya muli mukwano tulira bulungi faananyi ki bw'okuba olwaleero alibuuki sitati wamuwulizaako wendagamba ki ajja ogwakamuwuliza dakiika mmeka emabega 5 mwana gwe nga bakubira wamusinkana ludda wa nnyabo ku mulimu nkolera ludda wa nkolera ku hamu naye kwakolera yali kasitoma agaze kugula bintu nga zigula biki ngoye z'abasajja n'omunonderezi mufiitinga Ebalikola papa zeko kabaye abakubadde Tiwati omugagga waayogera ebintu bibeera byampalampala Bestman anaababulira byayogedde noli muwe ne ssente ate ng'okuba n'alwala anaagijjanjabisa kiri eriyo gitwala ewa Kiso. Ki by'omuzuddemu n'otajja kusalawo? Muntu mulamu atya Katonda ate mukozi afaayo njagala akufaako akuweereza kirangi asinga kuweereza kirangi nga kiriko kikyamanyi kyoziga okwagala ati okumpaya nga kuliko nkokoze kayimba kikoyagala omuweereza leero kwagala bitasangedde kakati abawala abali eyo kati bakwegomba bagamba mama Mariam ye mulungi ye mwanvu yafunye omusajja biki akikoze atya okikoze otya kwesigama ku Katonda nabugumiikiriza webaze ku bantu
Sookera ddala nebaza Mukama asobodde okuntuusa ku lunaku luno. Nebaza ne bakadde bange, taata wange, mama wange, n'abalala bonna, basenga bange, akakiiko, baganda wange bonna, nebaza n'omwami wange. Gwe watuuma linnya ki? Sweet Mavel. Sweet ani? Mavel. Mavel kitegeeza ki? Ngoli nga laavu ya mulembe eyo kitegeeza ki? Marvelous. Oh, obeera osazeeko. Oh my god, mwana gwe mutegera ekintu kino. Enamba y'omwami wo gimanyi mutwe. Obwedda bagamba omuntu oba tamanyi namba ya muntu we ng'omanya tamuli ku mutima. Tubuulireko ennamba ezo 5 zokka. 07 Kanjogera ezisembayo. 27. Ogimanyi. Ne mu kiro gy'osooka oddayiringa. Kale ddiya. Webale nnyo mukwano. Kale bambi mukwano teba ku Delta TV tugenda nonyana omugolo omwami enamba y'essimu yagimanyi bwe baba tebamanyi enamba ya ssimu y'omutwe awo obeera odawutinga wa woogwa okitegeera nkagala nnyo katiddeyo mu kidaala. Ku mulundi gwe tuyinza okugamba ogwokuna we yakyusizza yayambadde kadaali kiyite gawuni yabatu nasisinkana Ismaila naye eyabadde akyusizza ng'ali mu suit ya white ne black. Bali kubeera ng'oli mukulaba Delta TV tukole tulina omugolo omwami. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jebaleko sebo. Kale nyawo naye mujebale. Kale sebo. Nkulaba oli mu malirivu. Ndi mu malirivu era. Naye. Kituufu. Mukyala bamusinkana basebo. Amusinkana eyo gy'akolera. Okay. N'omulaba. Iye. Ng'ali mu dduuka. Ali mu dduuka. Wali ogenze ggula ki? Ngenze ggula obudizayini ntera okwagala obudizayini. Ye namusange. Nakulondera akakusaana. Ne ngamba jakomawo onfunira akalala awo twatandikira. Mukubira obusimu. Kituufu. Mumaze bwena bbanga kisebo. Kati myaka tugenda mu 5. Ng'ate ndaba muli bato. Twakitandika mangu. Okay. Iye. Yesebo biki byomuzuddemu? Mukazi mukozi. Mwazimba. Simu yaye. Ate mutya Katonda. Kyekyo. Olwedde mubeera mwena? Abeera yekka nze ate nzija buzi kwasikolera muno. Okay. Okolera ddi wasebo? Nkolera kata. Yataddeko empeta eyaleetebwa akanyonyi. Mikolo bagitaddemu okujja obulungi. Omwana afe ogenda mututwalako? Ngenda mubabbako. Yaddala. Mugambe munaye nkutwala waffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweetheart Mariam. Leero nkubbayo. Leero nkujjayo mukwano. Kyekyo. Nakuteekako empeta eno ng'akawulira akalaga zikutongoza jakwagala Actually, everybody is someone to love. And I can't sweep you off of your feet. Kale sebo best man nawe mwebazeeko okusaba. Alhamdulillah nsooka okwebaza Mungu atusobosezza okutuuka ku lunaku luno nga si magezi gaffe wabula badde busobozi bwani bwa Allah era ne mwebaza nnyo muto wange ono okubeera ng'akoze eki atusobosezza okututuusa ku mukolo guno. Kale bambi kati era tomweleza kayimba. Kayimba nina nga 10 nkole ntya tolako samusana mweyo nga kamu kayimba kensobola omumpe omuwa nafunye wampisa akazi za zioni yabakuuma
Koma. Kale bantu yanza nnyo kati baleke bambi. Mufane tebako Delta TV tukole nkwagala nnyo. Lwaki basaze cake ng'akabonero k'obuwanguzi. This is for you. This is for you, beautiful, sweet melody. Onyo buru banango mombe sambye. Nakoze omupango nefuna ya fumba. Nzomu buko muto mulungi kati nina kuma. Anjagalanga bwendi atenga tanyoma. Baby, ono ampisa tya Katonda. Wasobya yetonda. Tawuliriza ngambo ono kwenonze yamanyi omukwano wo. Yakyusiza nadda mu green ne silver fitting dress. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Omwami wange omulungi bino ebirabo byendeese nga nkutonera nga nkusuubiza nja kufumba. Congratulations Mariam ne Ismael mwebale kuleta mukolo ku Delta TV tukole tubagala nnyo. Yongeza akatuzitale waggulu. Bannange tugatte ebibatu. Saba mukkirize baluwa eno gitwale ebakakasa evudde Buganda tewuli bantu bafumbo ddala. Era awo nga mu kaseera ako taata we yabaweeredde ebirabo eby'omulembe. Ebirabo bibadde basinga okwetaaga mu maka gaabwe mwe mwabadde omufaliso ne bulangiti. Taata n'alagira ddala nti muwala we amusiibulidde ddala. Yabawadde entandikwa. Kwabadde asula mu nnyumba ng'oggyeeyo mugende nagwo okukakasa nti Mariyamu takyalina mu kifo mu nnyumba. Mariyamu Akalulu! omufaliso gw'ogenze nagwo gw'obadde osula. Omukala gwegwedde badde mkulikeyo ensangi era mu kaseera kano tubeera tugenda mu wedding album yaffe nga bulijjo tugamba nti osinzirawo mu ddiiro lyo mu kisenge kyo oba ensi yonna gy'olimu n'otusindikira ebifaananyi ku ssimu ku WhatsApp kweri esimu kwotera okubuukingira kweri obisindike n'eddoboozi lya seconds nga 3 ng'otubulira details tubikuteleyo mu wedding album eyo Delta TV yokayoka ekikola kati kulage bano kwagala nnyo. Omukwano yandage ekkubo simanyi gyendagaano olugendo lwawala natuuka buli bw'obulawo bange alwazizza omuwere nsula ntudde okutuusa bw'olidde emmeeme n'ogikkakkanye ntawanya obalimeraanye ebirowoozo bimumanyi
Kale mukwane sawa ya fesoka ewedde okyali muklaba Delta TV program Okwanjula n'Embaga nange kenyini Sharita mazima wambu wawula nkugamba kigende wa Maria kwegomesi ku Zai Plaza ate gowns enungi ne changing dresses obijja Kamu Plaza Quinta Road eduka namba GF34 bobo yagala makeup gomugole tukoleko jangu ku SHARITAH'SSHOW tusomesa n'abagala okuyiga enviri wali eri ku nasa tutandikira ku mitwalo 10 kale neleka tukire mu bulango bwe tukomawo olaba omukolo gw'omuzungu oyo gwe tugenda kulaga kale ne kubira munaku yokubyongambe jangu omukolo gwa hajjara bagenda kulaga ate naki nalo okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamu Plaza omukwano leero njagala otegere nti